Baby girl, have a seat. Ebya story y'omwana muwala Angela Namirembe nga onono yali muyizi ku UCU University gye yafunira akabenje bw'atyo munaye n'abeera ng'ava mu bulamu bw'ensi eno yo ekyalanda. Anti mukwano family zitankana okufa kw'omugenzi Angela munnange kusitudde ebyama anti kubanga munnange taata w'omwana naye yeebuuza ddala ani taata w'omwana. Bw'atyo mama yavaayo nga munnange amaka gy'abadde awangalira emyaka 29 ng'agamba taata weeyo nti munnange omwana tagenda kuziikibwa sayidi zeeyo wabula omwana ayina gy'agenda okuziikirwa ewalala. Ekiraga nti omwana yali si wa kika kyeyo gye yalowooza gye yakulira naye ng'alina ekika ekirala. Wabula ekisinga n'okutabula nti ne taata we omulala gwe bagamba mwana muwala agenza okufa nga mumanyi bulungi era nga n'ebifaananyi babadde babyekubisa ne taata omulala. Ekireetedde abantu okugamba nti eddala kituufu omwana aserana nnyina. Kakati nno mukwano taata ono mukuza ye ensonga akyazitambuliza ddala era ebintu biri mu kkooti bwe twogerera asaba omulambo gubeere nga guziikibwa gubeere nga kuzibwako DNA. Naye zino story kambere nga nzireeta mu video part by part obeere munengo otegeera ki ekikyagenda mu maaso ku story y'omugenzi Angela Namirembe. Mbaniriza nnyo ku YouTube channel yange eno I am Baby Nels and we're all about marriage, faith and motherhood. Ffe tukwatagana nnyo ku bintu ebikwatagana ku bufumbo ebyabamaama n'abaana wamu n'ebyeddiini. Kati nno muno nkugamba nga nabagenda maaso beera nga subscribinga ku YouTube channel yange eno video giweka like era beera nga onyiga ka notification bell buli kaseera bwentekayo video obeere omukwabo abasookera ddala okubeera ng'ogifuna. Naye katugende mu video tulabe kiki story eno kyeriko essaawa eno. Update empyo naku olwaleereze eyokufa kwa Angela Namirembe story eyo ndowooza ebaddewo okumala ennaku nga 6 kati tugenda mu wiiki egenda kukoona olunaku olw'enkya wiiki yamala okuba nga aziikibwa naye wakyaliwo enkaayana ku taata omutuufu era taata Mutebi nalaba interview gyewakuba ne taata Mutebi ono akyakalambidde agamba nti omwana wuwe ye taata. Ku lunaku lwe baziika omwana oyo court orders zaali zifulumye emu yafuluma nga era kooti eragira kooti y'Emmengo wano ng'eragira okuyimiriza okuziika Angela era omulamuzi yali Cecilia Nagawa ng'agamba nti omulambo guzzibweyo omugwanika emulago oba ku ggwanika lyonna paka omusango gumaze okuba nga gusalibwa nga bali mu kiragiro kino Mutebi yali awawaabidde ng'agamba ayagala gumusoko gujibweko ki DNA kuba ye taata era bali amulagidde wano enteekateeka zonna nga yagala n'okubeera nga azikola ki nga aziteekamu ssente. Kooti yamulagira azikwasaganya Mutebi. That is the court order yasooka okufuluma gye baali bawaddeyo ye ng'agamba wabeerewo okuyimirizibwa okwenteekateeka zaki kuba yawakanya ye yali awakanya byonna byonna yabalina bifandinga era nga bagendagenda ku Directorate of Government Analytical Laboratory awe Wandegeya. Akati court order yegenda okujjolede nga tomulambo gwavuddeyo mu ggwanika nga guli mpiji kiba kitegeeza nti events za overriding court order genda okujja nga jalamba ng'emikolo gigenda bayisa court order ey'okubiri. It was a very very busy day on Friday. Yes. Court order ey'okubiri egenda okuva court order esooka yafuluma lweggulo ku Friday. Court order yasooka yafuluma ku makya. Okay. Ng'omulambo gwe bagujeyo mu ggwanika ogwali gulagira kooti yali eragira nti gugira guddizibwayo kumbe gwagiddwayo dda guli mu transit. Court order ey'okubiri egenda okufuluma nga ate bali mu kusaba nga bagenda kuziika kitegeeza both court orders zaali ziri overridden by the current events ezaaliwo mu kaseera ako okuziika ne kugenda mu maaso. Nawe mu kuziika okwo kwonna mwe mujjidde drama ono obutambi abantu bwe mwalaba mama w'omwana ow'obuwala oyo omukyala eyakatema n'ayogera n'agamba nti omwana taata we ye mwami Kiwanuka. Yes. Kakati awo we waaviira abantu abamu okwewuunya ennyo abali beewuunya olwa circumstances ezaali zikola ki ezaali zigenda mu maaso. Naye mu church yagamba wa Kiwanuka. Maama yagamba omwana wa Kiwanuka mu church. Naye ate eri nga byakatandika mu meeting tata agamba omumama bamukunyakunya n'agamba omwana wa Mutebi. Nebyo byali bya nkukutu ebyo byali bya cover singa era waliwo ku audio nga maama akyogera yali badde atukola bulungi. Okay. Naye ensi kye yalaba kyonna
kya maama kufukamira nga yeebaza omwami Kiwanuka okubeera nti nno ng'amusaasira n'ebirala byonna ekyali kikonfaminga nti nno gwawadde omwana mwami Kiwanuka. Kakati mwami Mutebi alagidde balooya be olunaku olwaleero ku Mmande basseeyo omusango mu kkooti enkulu eragira omulambo guziikulibwe oba guziikulwe bagujjeko endagabutonde ekozesebwe ku basajja ababiri abakayanira okuzuula nannyini mwana omutuufu. Bino byadukidde mu kkooti nkulu. Ewe bale nnyo. Bino ebijjidde eggulo ku Sande Mutebi yagambye nti ekiragiro kiyabadde afumye kyayiseeko ng'embadde nkunyonyola era agenda kugenda mu kkooti enkulu asabe ekirala ekimuwa obuyinza okuziikula omugenzi abakugu basobole okubeera nga bamuggyako ki endagabutonde. Wetwogerera nga ekyo kyekiri awo eluuyi eri ku saidi za Angela Namirembe taata we oyo eyamukuza bw'atyo agambye omulambo gubeere nga guziikirwa babeere nga bakola DNA okumanyiza ddala taata omutuufu yanirwa kubanga buli court order gy'abadde asindika abadde asanga of course nga ebintu byatambudde dda ahead of him. Kakati munange bw'atyo wasabye okubeera nga omulambo guzuukulibwa babeere nga bakola ki baziggyako DNA. Tugenda ba story tugifollowinga era nga tugibaleetera wano bulambalamba kyobala bamba kugamba beera nga subscribinga story weziti ogenda kubeera nga ogifuna paka bwe tutuuka ku nkomerero ya omusango guno. Naye kansoke mbazeyo katono mubeere nga mutegeera twatuuka tutya wano. Omwana ono waani? N'agamba n'asooka asirika ne bamubuuza omwana ono waani? N'agamba omwana wuwe. Ne baddamu ne bamubuuza omwana ono waani? Nti omwana ono wuwe. Paka bamubuuza wamuzaala n'ani? N'asirika bwawo okumala eddakiika 15. Kati bwe yasirise eddakiika 15 ye taata bw'alazzemu n'amubuuza lwagize n'amugamba nti omwana wa Mutebi. Kati lwagize n'agamba naye nze omwana tagenda kuziikibwa eyo gy'ayagala nti yayagala bamuziikewa bamuziike eno egyamutwala ejjalamba ewaani. Nze simanyiiyo kati waliwo omwami Kiwanuka yeeyita taata w'omwana kuba taata w'omwana wendi nze seeyita nze ndi taata wa mwana oli yeeyita kati oli yeeyita n'atuuka oluvannyuma n'agamba nti omwana bamutwala ku kijja era ebirango byonna bibadde birangibwa byonna nga biranga nti mwami Kiwanuka abika muwala we eyafuna akabenje ng'akafunira ku Ring Road. Mwami Kiwanuka gwe wali omulabyeko ye yaani? Simulabangako mwami Kiwanuka. Simumanyi namumanya. Okay. Yesebo. So kati omwana gw'ogamba gwamuzaala? Sikugamba. Muntu oyo? Sikugamba. Omwana nze muzaala. Anti maama yalina okusalawo. Kati bw'abanga alina okusalawo era yasazeewo n'atuuka n'agamba omwana wange. Naye kyatulemaganyizza okukwatagana naye nekyamuletedde ne mufumbo okutuuka nga nabo obutuuka ne bubanga busattulukuka kyavudde mu kulabika kuba natuuse ne muteerawo kondisoni nentuuka ne mugamba nti omwana bw'abanga takwata ku bijja bya bajjajja bange ng'omutwala Jjalamba ennyumba yange gikole ki giveemu naye kiyakoze n'agamba kagende ekyokuziika omwana eri naye ng'omwana tamututteewa. Kati eri mu Bakiwanuka baba beddira ki? Abo Bakiwanuka goli wa maama Makobe nze ndi wa maama Kiwanuka wa Kkobe. Yesebo. Atuuka atya ewa Kiwanuka awo sayansi oyo gwe twagala otegeera Kiwanuka ayingira atya mu famire Kiwanuka okuyingira Kkobe ayingira atya okujja okwegwanyiza mu famire yange okugibeeramu ajja bw'ati ntuuka nsomesa omwana oyo nga bwe nvudde wali mu mabega ne ntuuka ne nkugamba omwana oyo namusomesa ku Jandipi waliwo n'omukyala akyaliwo yayinza okuba omujulizi wange n'agamba nti yenze taata we omukyala bamuyita Aunt Peace akyaliwo nenzija bw'amala okuvaawo nimuleeta ewa Kwamuka director waawo waali bamuyita Mr. Augustine Kamya oyo naye amanyi bwe nvaawo omwana we bw'amala okumala ekyomusanvu n'agenda Namiryango Gulama awo nawo director waawo amanyi bamuyisa Mr. Busulwa kati ate awo okuddamu ate awo okubeera nga simanyi nnyo okugobera nensigala nga nteeka sente za university awo saagoberawo kwa baani abaali batuwala awo naye ngene emabega yonna eza university ani yamuteekamu? Sente za university nzi namuteekamu sente kubanga diguli gyasooka gyasoma yali ya accountant kati diguli bw'amala okugimaliriza najja n'agenda okusoma amateeka diguli ng'avawuwo ng'avawuwo diguli esooka bw'amala okugimaliriza ewange n'alyoka akola ki n'avaawo n'afuna apartment yakola ki weyasula ng'omuntu bw'ona okula n'oba nga owaka wammwe otuuka n'oba nga okola ki ovaawo n'ogenda okwetakulira ogutaali musango ogwo si musango. Kiwanuka amuyingiramu atya? Kiwanuka amuyingiramu mu byobufuzi yamusinga n'omwana wange nga bwongo
namuyingiramu namusiŋŋaana kubanga omusaayi gw'ebyobufuzi gwali weeguli waka kuba jjajja wange taata wange gwe nabalazeeko eggulo mu gy'ekinaana yali mwogezi wa DP1 mu Nakawa. Kati omwana oyo era atuuka bw'agenda okwesimba ekyambogo yali minisita wa justice ng'ali ku university era okugenda okufuna obuyambi bwonna Mr. Norbert Mao yatuuka n'amubuuza ti mwana gwe lwaki ovuddeyo mu bavubuka abo bonna bw'onojja n'ogamba nti naawe ozze okwesimbawo olwagira oluvannyuma n'agenda ku kiri kye namugamba nti jjajjaawo yali mwogezi wa DP1 mu mwaka ogw'ekinaana era naye bwe yatuuka naye n'agamba nti jjajja wange yali mwogezi wa DP1 mu mwaka ogw'ekinaana era omwana oyo yatuuka oluvannyuma mwami Mao n'atuuka n'amugamba saba by'oyagala byonna n'abisaba ebyamusa mu kampeyini bw'amala okugiyitamu akalulu n'akawangula kalulu bw'akawangula ne wajjawo awo omuyaga gwaliwo gwa People Power Bobi Wine awo wajjira awo Bobi Wine oluvannyuma n'ajja n'amulonda nga minisita w'abawala yali amyuka zaake ng'ali mu kabinenti gavumenti ey'ekisiikirize mu budde obwo n'abeera minisita wano mu Buganda nga yatwala abavubuka bw'avaawo People Power n'avaamu People Power n'agirekulira olw'ebigendererwa byayo byesaatege byesimanyi naye nga muwala wange yagirekulira kati Kiwanuka ayingirawo njagala tegeera Kiwanuka engeri gye yayingira mu because ayinza okuba naye nga yazaala omwana Kiwanuka okugenda okuyingiramu yali omukyala Nambooze bamwami Kiwanuka abo bamuteekamu ssente Kiwanuka yateeka mu Nambooze ssente yateeka mu Nambooze ssente engeri oli Kiwanuka gyali ku luyo oluvuganya yateeka mu Nambooze ssente otyo abapoliisi bagambye nti emmotoka eyatomera Angela yava Congo tine yali agivuga yali mu Congo era omukongo oyo yadduka ebigambo ebingi ebizze omuntu n'akwata nze nampawabira ne mu kkooti balooya bamu Ssebo Elias ne mukulu Muyizi mwebale nnyo mwebalire ddala okuwozeza Angela nanjogerako n'ebigambo ebingi nga tamanyi kuba we nategeredde nti tamanyi yagambye nti yandaba kugwanika nga ntutte funeral service ng'ate nze nagaana ogenda okulaba omwana wange ng'ali mugwanika nagaana yagambye nti yandabye nga neesaza ku Christ the King naye ng'abantu bonna bamanyi sinnalinnyako ku Christ the King ekitegeeza n'okumanya takola ki abalinganga abo musezi temula abantu bajja ne bawogganira awali omutemule babalemesa okubuuza ebibuuzo kubanga ensi yonna we yali badde ebuuza temotoka eyali eva eno nesala nedda eno nerinnya omwana adda mu bino kubuuza biki birala kubanga omwana yenna nga maama we waali teri asobola kubuuza nti taata we yani nga maama we amwogedde teri eyalumwa ku musota ne bwolaba omunye okola ki sirina bye njagala kugamba naye kyeŋŋamba nti tetuweereddwa mukisa kumanya mwana waffe engeri gye yakoze eki anewunya n'obukugu bwa poliisi obwategedde nti eyadduse yabadde mu Congo sipiidi abatemu mu nsi ezimu battira mu lutiini bw'oba olina ekintu ky'okola olubeerera ne bakiyiga nti gundi sawa bwe ziti ayitaawo ng'akola bw'ati abatemu batera nnyo bikozesa sigamba bakikoze mbanyumiza abatemu bye batera okola ki okola battira nnyo mu lutiini kale tewakyali byamagezi byakwogera kubanga ye Angela yakoze eki yagenze nsaasira nnyo mwannyinaze Kiwanuka kuba mbadde mmanyi omwana ono kyali gyali
Namboozi yalese emmotoka ya Fino n'ejja n'erigenda n'etereka omwana. Kati nga nze nange kennyini wendi simanyi mwana wange wawaali. Naye nga Namboozi, Honorable Namboozi ng'akiyimiddemu nnyo ayita omwana wange nti abadde amuyita ssenga. Ne mwami Kiwanuka awo yali mu Amerika okutuuka okwesiba ku mwana wange. Nze ndowooza nnoonya bwenkanya. Mutebi agamba nti Namirembe abadde aweza emyaka 27 era akuze naye nga muwala we asooka era nga ye ne mukyala we Nakandi balina abaana 3 era nga zaalabirira omugenzi okuva nga bakamuzaala era n'amusomesa okutuuka lwatuuse mu yunivasite. Ndowooza kalabye ku jjonna gye nkajje nkeekuliza naye nga mbadde mulinamu essuubi kuba era bino nabyo mbikoze bino mbadde mbikoleredde bo kubanga bwe nkugamba nti emirimu gye nkola tegyantwala mu ssomero. Niyate nimbanga nsobodde okugisomesaamu abaana. Ayongeddeko nti yatuuse n'okutwala ebiranga ebibika muwala we ku rediyemu nga kyamubuuseeko ku Kamutema nga bwe waliwo abaleesedde ebirango by'ebimu ebibika omugenzi ku lw'abazadde be era nga wano yatandikidde okwekengera ku byabadde bigenda mu maaso. Era twatuseera ne ku ssaawa etuuka okugamba nti katutwale ebirango ku CBS. Twasinganye nga waliwo abatusooseeyo ne batugamba nti bano tebasobola kukontanya ebirango ebyo tebasobola kuleeta birango ng'ate bantu babiri nga banjawulo ekyo kibadde kisoboka n'olwekyo ne batugamba nti mubizzeeyo paka obanga mulina ngeri gye mutuuseeko mu nzikiriziganya. Mutebi ayongeddeko nti oluvannyuma lw'okusoberwa baatuuzizza nnyina w'omwana ono ng'ab'ekika ne bamubuuza ekituufu ky'amanyi ku nsonga z'omwana wabula maama yagaanye okubabuulira ekituufu era wano maama yasazeewo okugenda n'ekiwayi ekiteekateeka okuziika ejjalamba Mawokota ate nga Mutebi n'abooluganda lwe babadde bategese okuziika omuwala ono ekakola Lwamata mu disitulikiti y'Ekibuga ku Lwokutaano. Era nasinga nnyo n'omwami eggulo ng'alabika miza yakiikiridde mwami Kiwanuka nga ngamba tutwala mwana ono Jalamba ne mubuuza Jalamba ewaani. Ne mugamba nti Jalamba nze sirina bantu bemmanyi ewaffe Kakoola Sinde Kiboga nga mbuuza mukyala wange nga mubuuza nti owaayo omwana oyo njagala ombuulire ate kyazze kitya ate omwana okulabika nti agenda kuziikibwa wa Jalamba. Mbwiri alinayo akataka. Ensonga z'omuwala Angela Namirembe abadde asoma amateeka ku Uganda Christian University Mukono era abadde omulwanizi w'eddembe Kayingo ng'ono yafiiridde mu kabenje eggulo mu Kampala zitabudde abooluganda kitaawe Robert Mutebi bw'akizudde ng'omwana ono si yamuzaala era kitaawe omutuufu ali mitala w'amayanja. Kino kiddiridde abooluganda bano okuwambibwako omulambo abamu ku bannabyabufuzi abagundiivu mu ggwanga bye balumiriza nti beekobanye ne nnyina w'omwana ono Agnes Nakandi ng'amaze mu bufumbe bwa Mutebi emyaka 29 nga batuuze b'emutungo zone 4 mu ggombolola y'Nakawa mu Kampala. Mutebi atotodde engeri gye yayisiddwa mu bannabyabufuzi bano ku ggwanika e Mulago bwe yabadde agenza okunona omulambo n'abooluganda lwe era nga bamusendedde ebbali. Abakungubazi mwenna abazze wano okukungubagira Angela mbeebaza okubeera naffe mu kiseera kino ekyakazigizigi. Mu kaseera kano mbeera mulimba okubagamba nti mpulira neesobola era neeyinza. Ebirowoozo byange si biteefu, emmeeme yange ejjudde ennyiike ate nnumwa obugigi n'obutamanya ki kiddirira. Naye obulumi obwo n'obuvune bwe ndimu senga bunsirisa nesobola kubategeeza kiki nga nze omuzadde kyetuviiriddwako mu Angela mbeera nsobezza. Ngenda kukozesa buli luyingo lw'omubiri gwange ngezeeko okunoonya ebigambo ebituufu bye nnyinza okukozesa okunnyonnyola Angela Namirembe omwana wange omu bw'ati ow'obuwala, naye simanyi oba nsobola mu bigambo obugambo okunnyonnyola kiki Angela kyabadde gye ndi
n'eri ensi eno n'enkitereeza n'enkituusa. Angela kunze okusooka mwana, naye ate Angela abadde nnyabo. Angela abadde kiddukiro kyange nga ebirowoozo bwe biba bikalambidde nkwata essimu ne twogera bwe ntyo ne ndaba ekitangaala mu kifo ekibadde kikutte Peppo. Okusooka kwa byonna njagala okwebaza Ekereziya. Ekereziya kye kimu ku bifo ebireze Angela mu ngeri ey'enjawulo, okuba nti abadde mu Katuliki omutuufu mu ntunula yange owa Nnamaddala, era nga nze muye nali nfunyeemu n'omuntu ansumba mu nsonga z'okukkiriza. Ekyo nkyebaliza Mukama mu ngeri ey'enjawulo. Nze mama wa Angela Namirembe, naye sisobola kwebaza okuva omu ku omu. Neebaliza ddala Omuloodi, neebaliza Tina Walugembe, Senga Nambooze, kamuyite Senga Bwini Byanyima. Siina bannaye sijja kumenya buli omu. Batata ba Namirembe Angela, mwenna basenga mwebale nnyo, mwebale okumbeererawo. Okusookera ddala neebaliza ddala omwami wange Kiwanuka Lawrence atasobodde kubeera wano naffe, naye nsaba Katonda amugumyeyo yonna gy'ali, nange nga bwe ngumye Faaza, kubanga atusabidde, era njagala Katonda atugumye. Bannange mwenna nsiimye nnyo, nsiimidde ddala yonna gye muvudde, yonna gye muvudde wawwa oba wa, naye mwebale nnyo. Abaana mwenna abaali ku yunivasite abadduka ne mujja ne mulaba Angela, kuba nze bankubira essimu gwe mulaba ne baŋŋamba Angela ali mu mokyale Mulago. Ne mbabuuza mokyale Mulago yeeruwa, nti woodi ya mu mokyale togimanyi Mulago? Ne mbagamba bannange sigimanyi. Ne baŋŋamba yangu waffe tujja kulagirira. Kati nninya boda speed eyo nno speech ya mama gye yawadde ku kufiirwa kw'omwana yeerese abantu nga beewuunya ekitonde ekikyala, anti nga bagamba nti omwami gw'abadde awangala naye ebbanga lyonna kumpi myaka 27 bw'atyo waakatemye abantu nti nno omwana si wewe, era bw'atyo yeebaza omwami ow'enjawulo oyo mwami Kiwanuka gw'agambye mu bino gwe yeebazizza awo mu kufiirwa kw'omwana. Kati abo aba social media weekwatidde omuliro nebeera munnange nga yeewuunya ekitonde ekikyala nti abadde mu bufumbo bwa mwami oli paka kati, naye kakati mu kufiirwa yegenze ne yeebaza mwami Kiwanuka bw'atyo gw'abadde tabeera naye oba gw'abadde nga awadde omwana ono. Byebyo nno ebya Angela eruuyi ero bikyatambula era bikyalanda. Tugenda batubikulokera wano eno ku YouTube channel yange eya Baby Nels. Beera nga weekuumiddeko. I'll see you in the next video. Bye bye for now.